Amza chakoze Rema Namakula ku Valentine nkoko baana Rema akubye endulu nkugamba nti omusajja bwakubako omusajja omukyala sometimes abakyala bagwane ddala batandika okukola ebintu eby'ettabu. Hamza Dr. Hamza nabwe kityo agenze mu maaso n'okuba nti alaga Rema omukwano oguli beyond mpola mpola tukwaniriza naterako omukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya Boys Bamtantambi Kimsona Maritimo ya Maxud Junior kubanti otamula naffe webale kuba nti otwagala mpola mpola Uganda ebadde erindiridde Chichi Dr. Hamza Sebunya n'omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula Sebunya kibagenda okuba nti bekola ku Valentine era nga bangi abavuddeyo ne bagamba nti gwe Rema oluziddewo kuba nti otuwa ebifaananyi oluddewo tukuba bu surprise mpola mpola obanga tabanga omusajja yakudduseeko mpola mpola n'aba nti yefunyeyo omuntu omulala nga bwe babadde bagamba nti obaoliawo alina akamaali akalala ebbali wanono musajja mukulu amanyikiddwa nga Hamza ne Rema basobodde okuba nti basirika lubadde olunaku lwaleero ssaawa zino basobodde okuba nti batera vidiyo Rema Namakula agambye nti Hamza olinzita Hamza kwata okugulu kwange kuwanike mu bbanga okole buli kyoyagala kubanga guno mukwano gwondaga ate wali akusinga mukwano nali ngenda mu maaso n'okuba nti noonya omusajja asobola okunkolera buli kimu omusajja oyo asobola okuba nti njagala n'obudamu bwange nga simanyi nti sobola okufuna omusajja ali real nafuna omusajja Hamza nakufuna nga tirabo bamuyita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula avuddeyo nakuba omulanga nakuba enduulu nakuba obulali nagamba nti wolololo abaaye ndemu mukwano ogw'ekimemete Rema avuddeyo natugamba ebigambo bino nti waaye nali ndi wano nga noonya omusajja asobola okuba nti anjagala asobola okuba nti anfaako asobola okuba nti andabirira asobola okuba nti ankwata asobola okuba nti amatambuza anambuza amawanga okuva Uganda paka mu kibuga Kandaha okuva wano paka bundi bujo okuva wano paka eri Emabira Forest Kiryandongo budongo mpola mpola nga asobola okuba nti alinnya ensozi nga zi Mountain Elgon Rwenzori nga agenda mu maaso n'okuba nti azirinnya mpola mpola nafuna greda omusajja gwe nafuna katapira majegere taleka kintu kyonna mu kkubo omusajja ono agenda mu maaso n'okundaga omukwano gw'ekimemete nga ndi musanyufu olw'okuba nti obaoliawo nafuna omusajja anfaako bannange mujje mulabe Hamza nzita Rema bwebityo ebigambo byabadde ayogera ku Valentine's Day ng'akuba obululu agamba bataliibe nti owaaye omusajja anzita nawe ffenna tukimanyi nti Rema obaoliawo bw'ayagala ayagala era nga bw'ayagala ayagalira ddala bw'ayagala natijja n'okutijja na buli kimu akikola tafaayo oba ggwe ofaanana ty oba okola biki Rema y'omu ku bakyala balina true love oyo omukazi bw'abanga ayagala ekyo kyeddamu kubanga nkimanyi Rema Namakula bw'abanga ayagala ebyaddala ku lo ayagala ate nga muganda wange omukyalo ono bw'akyawa kyabira ddala nno kubanga yakyawa kyali waffe oli president w'abalavuniga Semyekozo Uncle Msuza Kenzo president wa SMAU mpola mpola Stingy Men Association of Uganda president Lavuniga Semyekozo nkola mane nkola byafaayo African Prince Young Mandela BET award winner king of the what oyo musajja king of award mu nsi yonna awo ng'ava mu kulaba wano Uganda Edisa Msuza Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo waliwo n'akabaga akaliwo n'amugamba nti owaaye mukulu okimakinga ddi official Kenzo n'agenda mu maaso n'okuba nti abalaata Rema yatandika okuba nti atunula ebbale kutandika okuba nti atunatunula asobola okuba nti afuna omusajja asobola okuba nti amwagala ebyaddala era nga yanoonya omusajja ali serious mu kunoonya omusajja ali serious yagenda kuba nti yatambula abasajja bonna yafunako ba MP yafunako abasambi b'omupiira yafunako bamaneja b'abayimbi yafunako yes abasomesa yafunako abayimbi
bayimbi ngamba babebe kulu ngamba bakenzo ngamba ba white band ngamba ba mistari ababitus n'abasigaddewo mpolampola bonna nno yagenda maaso nokuba nti abagezesa kumbe ng'ate omupiira guli walala yagenda maaso nokuba nti abagezesa mpolampola alabo abasajja bano basobola okuba nti amalako kubigeza onayagalako ab'omu ofiisi yagenda maaso nokuba nti ayagalako abeeri n'ejindi ng'ayagala ekintu kye kigenda maaso nokuba nti kikyuka mpolampola naye ng'ate Rema yasobola okuba nti obaoliawo bonna abapima nga tebawera yafuna omusawo obaoliawo yali amujjanjaba mpolampola gaino omusawo nno ajjanjaba ebitundu bya wansi ebyekyama omusajja ono simulaba bamuyita Dr. Musa Sebunya. Dr. Musa Sebunya ye yawonya Rema balavuniga basemyekozo yes yagenda maaso n'okugamba nti va kwaba ab'obupale bamidomo tebatusobola mukayimba staki yes yavaayo n'agamba nti bebi ndibeera mukyala dokita bw'alibanga dokita ate nga ndyagala looya bw'alibanga alooya kitegeeza mwezo dream Rema ze yali alina abasajja okufuna Kenzo Mudongo teyaliimu kyova olaba yasobola kugenda maaso n'okuba nti amusulawo ku Valentine's Day bakyekoze nkiddamu bannange producer wange sooka otegeka vidiyo eno sooka ogirage abantu kugambye Rema n'amakula ku Valentine's Day bakyekoze ne musajja wamanyikiddwa nga Dr. Musa Sebunya nkugambye omukwano gwabadde mukwano era nga omukwano gwafuse omukwano banono Valentine's Day yabwe bagisobodde okuba nti bagijaguza nga bambadde ebifaanana naye nga tebyabadde bya red na black nga bulijjo abantu betenanga okuba nti babikuza banono basobodde okuba nti bakyusa obugoye era nga Valentine yabwe bagikoledde mu bugoye nga babulu mpola nkugambye omukwano gwabadde wano bambi bamukoledde ka surprise Rema n'amakula mukyala wattu n'ayagala n'okaaba anti amuza onkola ebiki bino amuza yasese kata atutte ng'omukwano gumuta bannange atalina mukyala atali mu mukwano genda oweka ejjinja omukwano tekutegeeza kuba nti bakafuna omusajja mupya obanga mukyala mupya omukwano gwe mukwano naye obanga sajja lyo bambiri badde nawe okumala ebbanga agenda mu maaso nokuba nti bulaga emikwano kubanga omukwano agesigala mukwano ate nga omukwano omutuufu guwoma wabula omukwano gw'okupangirira ogwo nga tegunyumanga omukwano omutuufu walayi guwoma omukwano gw'okupangirira tegunyuma obeera nettaliiwo nga ttaliiwo bambi nga ttaliiwo eryaddala va mu battali bali eri abatumbu abalimbalimba abeera nettaliiwo nga ttaliiwo ku lo Rema n'amakula yafuna ttaliiwe mu byallo era nga ttaliiwo agenda mu maaso nokuba nti amusanyusa omukwano agenda mu maaso nokuba nti amumeta mpolampola era nga love jagenda nga amuwa buli kaseera egenda mu maaso nokuba nti yeeyongera Rema n'amakula yamu ku bayimbi oba oliawo abasobodde okuba nti baba nebyebekolerawo nkugambye Rema yasobodde okuba nti afuna akamuli for the first time bebekulu teyabimuwa Kenzo teyabimuwa abasajja abasinga obungi tebabimuwa wabula Dr. Musa Sebunya yagenze mu maaso nokuba nti alaga tali waffe omukwano nkugambye Rema yakubye enduulu nti amuzojinzisa mama tata Amalo wasuula mpola ng'omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti guta Rema n'amakula nkugambye love is love ate nga bobeera n'omukwano omutuufu gwe gunyuma omukwano gw'okupangirira ogwo tegunyuma beera nettaliiwo nga ttaliiwo ebyaddala beera nettaliiwo nga yettaliiwo waddala bannange nkugambye Rema kyeyakoze abantu bulijjo mubadde mukyesunga nga mugamba nti oba omukyala atekerayo ddi ebintu kati yabikoze internationally Dr. Musa Sebunya ageze maaso okuba nti akwata mu kiboto kya Rema oh my god why Rokani ngenda kusaba okwata ebintu bino soko bitekeyo mpolampola ngenda kusaba editor wange osobola okuba nti okwata vidiyo eyo girage abantu mpolampola basobole okuba nti bagiraba balabe Rema ne Musa kye beekoze nkugambye omwavu wakufa atalina mwana genda oweka ejjinja atalina boyfriend oba girlfriend oli wakufa kubanga guno omukwano gwe bayita super simanyi love nigga Kenzo wali wonna mpulira ayagala kwabika naye ng'ate omukyala agenda mu maaso n'okuba nti abikola jjukira ne Kenzo yasobodde okuba nti afuna ekimemete era nga ngenda kubatuusaako emboozi ya Kenzo ne Desire Luzinda kye babadde mu America nga beekwata mpolampola akabadi ngenda kutuusaako emboozi eno genda ginyumirwa nkugambye ffe wano tetuleeta palapase twasala okuba nitukuleetera ebintu ebisinga obwakabi ebintu ebisinga obulungi bampita Rich Boya Maxudi Junior Ntambi Jimso genda mu maaso n'okuba nti weekumira wano mpolampola genda mu maaso n'okuba nti
nti osubscribingula amaso okuba ntunonyako ku bikulu gyaffe egy'enjawulo egya social media tusobola okuba ntutambula ffenna mpolampola. Big up on yourself mwanange, tali wange gwabeera nange 24/7. Big up on yourself Sulirina boy out wali ku Koda High School Mukono. Batumideko batali bange abeyo bonna ne batali bange okuva Ekasubi Nabulagala mwena gye muli. Batumideko Namalimoja, Jimso, Rich Boya, Maxidi Junior nabwe kitontemye olunaku lwa leero. Twegweko nga mbatuusako episode ya Kenzo Kenzo ne Desire Luzinda. Lwaki bekutteko, kiki kye baakoze n'ebisigadde obwebiti. Ate nga ngenda kubatuusako episode endala nga President Museveni agamba abavubuka nti muve ku Bobi Wine muddemu mukonde akasente kubanga akasente ke kakulu ennyo okusinga ne politics. Kugambye yenno Uganda mukamwe tetuleta bya palapase gamba batalibo baliera bakuletera palapase nti mulimba kalika jimzo katuletera mawulira amasengejje. Bye bye for now. See you when you see me. Mbagala nnyo mwena. Bye bye. I'm